po jako akawuwo era bankozeko bulungi n'eddagala ndifunye. Abantu abasobye mu 200 ku kyalo Namanoga mu ggombolola y'Eggoma mu disitulikiti y'e Mukono bafunye akamwenyumwenyu ku matama gaabwe oluvannyuma lw'eddwaliro lya St. Francis Nagalama okuvaayo ne libawa obujanjabi ku bwerere nga buno bubaweereddwa ku ddwaliro lya gavumenti erya Namuganga Health Center 3. Naye bwe mubeera nga musazeewo ne muva eri e Nagalama ne mujja mu kitundu kyaffe wano ne mutusembereza okumpi saaviisi eno okulaba nga abantu baffe bayambibwa tweyanzeege. Esinga okutusumbuwa nga ffe abavubuka amagulu gano gakutula muno emikono gino buli wamu embuto zino tewali wetubala nti wano watuluma wano walamu. Abaganyuddwa mu nteekateeka eno mubadde ab'embuto abakadde abaana saako n'abalina endwadde ez'enjawulo bakira buli abadde atuuka mu kifo kino ng'aweebwa masiki okunaaba mu ngalo n'okeberebwa ebbugumu ly'omubiri okusobola okusaasaanya coronavirus. Naddala ffe abava mu kyalo tetulina ntambula. Tweyanzeege enteekateeka eno gye mutukoledde kubanga abantu baffe babadde balwadde nga tebalina bulungi saaviisi gye basobola kubeera nga beetuusaako. Abantu ab'enjawulo abaweereddwa obujanjabi balaze essanyu olw'omutima omulungi eddwaliro lino gwe likoze nga n'abamu babadde tebakirabangako kasookedde bawangaalira ku kitundu kino so nga n'ebyobulamu bibadde bikalubo olw'entambula ya bodaboda eri ku muggalo. Ekigambo kino kikulu nnyo kubanga tumaze ebbanga ggwanvu nze kwenkulidde kwenkaddiidde mbadde sinnakiraba tujjanjabira bwereere. I thank the organizers of this program to bring this program to help people in order to treat us. Mbadde ndi mulwadde naye nga bannimba nti nina typhoid naye banzudde nga nina malaria era ne bampa eddagala ne bambujanjaba n'omwana wange ne bamuwa akatimba. Dr. Kakumirizi Suubi akulira eddwaliro lya Namuganga Health Center 3 ategeeza nti babadde balina ekizibu ky'eddagala eriva mu gavumenti okubeera ettono saako n'entambula mu balwadde baabwe nga n'ekikolwa kino kimuwadde akamwenyumwenyu. Kubanga abantu baffe babonaabonwa olw'engendo empanvu ate era ninneebaza gavumenti naye okubaako ekyo kyekoze kubanga eddagala lyetuleetera ku ddwaliro liba ttono litutwalira ekiseera kitono ne liggwawo naye omulimu guno gwe mukoze ng'abannagalama tebagukomya wano gugende bugenzi mu maaso. Dr. Suubi agamba nti abalwadde bangi mu kitundu kino tebajjumbira kwekebeza so nga n'aba TB tebafaayo kujja kujjanjabwa ekiyinza okukosa abalala abatabulina okubufuna. Nenkubiriza bannayuganda bonna n'abatuuze abali mu ggombolola yaffe y'e Namuganga bagezeeko nnyo okwekebeza bamanye sitatasi yabwe eyimiridde etya. Mu nnaku si nnyingi ku lunaku lwokuna twazise VHT waffe ku kyalo Nsagi naye kyagenza okwesanga nga mulwadde wa kibumba so tubakubiriza abantu bagezeeko okwekebeza naye abantu bano aba TB tebaagala kumira ddagala beekweka era bantawaanya nnyo banoonyayo mu byalo eyo. Sister Regina Nantonga atwala ebyamawulire ku ddwaliro lya St. Francis Nagalama ategeezezza ensonga lwaki eddwaliro lyasazeewo okuddiza ku balwadde nga babajjanjaba. Nga tulina ekirwadde kino ekya COVID-19 tukizudde nti abantu baffe abasinga obungi basigadde mu byalo nga balwadde nga tebasobola kutambula kutuuka ku ddwaliro kufuna bujjanjabi kwe kusalawo okubaleetera obujjanjabi mu kyalo kumpi nabo we babeera. Ayongeddeko nti essira basinze kulissa ku ndwadde ezisinga okutulugunya abantu omuli amaaso amannyo n'endala nnyingi ku bwerere abantu abatalina busobozi mu masoso g'ebyalo nabo basobole okweyagalira mu nsi yaabwe. Tukoze ku balina pressure, tukoze ku mannyo, ku maaso, tukoze kuba HIV/AIDS counseling and testing, tukoze kugema abaana ku bakyala abanywa eddagala, kuwa abaana eddagala ly'ebiwuka. Dr. Benon Mugerwa akuliddemu omulimu guno okuva e Nagalama agamba nti okuva omuggalo gw'ebidduka naddala bodaboda lwe gwajja abalwadde bangi wansi eyo mu masoso g'ebyalo baasigala nga tebafiiriddwako nga ensonga lwaki bakikoze okubadduukirira nga baba ku bujjanjabi ku bwerere. Kugezaako okuweereza obujjanjabi eri abantu abali ewala ennyo abatasobola kubwetuusaako mu budde buno bwa COVID nga bwe tumanyi nti entambula
n'ebintu ng'ebyo byagootanyizibwa, so ne tusalawo ffe okwesitula okuva gye tuli tujje tuweereze abantu abali eno wansi. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Mukyalo ennyo abayinza okuba nga bafuna obuzibu okwakisesinga amalagala n'obujjanjabi obulala obw'enjawulo.